Emyaka ena emabega gavumenti yatandika okusomesa abayizi ensoma empya eya competence based curriculum okudda mu nsoma enkadde eyaleetebwa abazungu. Abayizi abatula siniya ey'okuna omwaka oguwedde be basembayo okusoma ensoma eno nga bagenda okutuula omwaka guno bakubuuzibwa ensoma eriko empya. Wakyaliwo okutya n'ebibuuzo ku kyekigenda okukolebwa eri abayizi abagudde siniya ey'okuna nga bandyagadde okuddamu ate bo tebasomangako ku nsoma eno empya. To perform to expectation in any exam does not mean the end of the world. Each one of us was given a free talent by God. So possibly your talent is not in academics. It could be in sports, could be music, dance and drama, it could be in other areas. Dr. Clopas Mugenyi nga kamisona okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo ategeeza nti wakyaliwo entekateeka ey'enjawulo ekolebwa okulaba nga abayizi bano baddamu okutuula ebigezo naye nga tebajja kutuula n'abo abali mu siniya ey'okuna abasoma ensoma empya. Good enough this year those who did not make it have been given the opportunity to repeat. Kamisona Mugenyi agamba nti minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni essaawa yonna wakuvaayo n'ekiwandiiko ekitongole ku nsonga eno. Guarding the procedures to be followed for all learners that are supposed to repeat and when they will repeat and what is required of them. Those details are being worked on. Bibadde mu nsinkano y'abakwatibwako ebyenjigiriza ku Civil Service College Jinja, minisitule y'ebyenjigiriza gyetegese okusala amagezi ku butya bw'eyinza okuzimba abayizi si mu bitabo byokka wabula n'obukodyo obw'okweyimirizaawo ng'abantu ekimanyiddwa nga skills development education. Abaana bafunye embuto lwakuba bali tebalina bukodyo bwa kugaana oba kuno okubuuza ani gwe bagenze naye okiraba. Kati ebyo byennyini ebyo byebitulese wano twogerako. Ate abayizi abasoba mu 20 bamaliriza okusoma n'okutendekebwa ne bafuna amabaluwa gaabwe okuva mu kitongole kya gavumenti ekimanyiddwa nga Directorate of Industrial Training DIT nga bano batendekebwa mu kubajja, okukanika, okutunga zi kompyuta kw'ossa n'ebirala bingi okuva mu kitongole kya gavumenti ekya Compassion International. Abayizi bano nga bakulembeddwamu Arnold David bagambye nti basobodde okuyita mu kutendekebwa okw'enjawulo. Compassion oba ng'osoma byate weetaaga tegenda mu institute kubeera ng'ofuna skills ez'enjawulo. Omusingi gw'ekkanisa mweguli era gwe tusimbako essira ennyo. Abaana 12 era mu bo ne tugattako abaana 6 ababadde bayiga okukola ebintu bya fashion and design nga baana balungi bakola engoye ez'omutindo. Amyuka meeya w'entebe Charles Kabwama ategeeza nti kino ekitongole kibayamba ennyo okuwa abavubuka amagezi oluvannyuma beetandikirewo emirimu. Tugamba nti siri beneficiary directly naye ninako abayise nga bazze bayita mu kitongole ekyo ne babanga balina we bali era nga basobola okyenyumirizaamu. Ivan Dubega ne Godfrey Sempija bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.